Nchiddamu njagala osooka okukwata obwongo obuteeka wano tugere mu forensics katono. Muhoozi alina emyaka 52. Omuntu okutegeera obulungi politics wa Uganda ng'oli mu famire eyo oteekeddwa okuba nga owezezza emyaka giringa 25 okubeera active. Kati Muhoozi yakajjabere mu magye sitanawoza na myaka giwera 3 myaka 2 ng'ali mu magye tanagiweza tasobola kubanga amanyi ebigalo byayogera byonna ku byobufuzi bya Uganda history. Kitegeeza ayinawo abantu abamuli emabega abadde bazannya ddate politics mu ngeri gye badde batwistingamu empiki n'okulumbamu to demean, to abuse, to undermine. Kati zonna Muhoozi tweet zaakola ziri well calculated era nga bamanyi target we bagenda okwogera n'ekyokusindiikiriza ekyokukola tebakulya ssente. Abantu bane bali emabega tweet zino kuliko kitawo yennyini Museveni, kuliko General Salim Sarakana naho, kuliko Kahanga Muhanga kojjaawe, kuliko Andrew Mwenda era naye kojjaawe, kuliko Baramba Rugahare, tekubulako Kayindo otafiire. Bano bonna babidandisali buli kimba kimanyi bulungi nnyo Muhoozi takola bintu nga tafunye history na background ya statement gyagenda okukola. Buli kimu aba akimanyi. Kyova olaba lwaki public ffe tuli concerned ennyo ku bintu byakola bo abali mu system buli omu ali quiet. Kubanga tweet zino ziri treasonous ne constitution bagimanyi takkirizibwa kwogera kigambo kyonna. Bwanga bakimanyi nga bagobera ssemateeka vice president, prime minister, speaker, chief justice, NRM secretariat, ba vice president bonna, ba religious leader abakolagana Museveni bonna. Lwaki? Kubanga bagenda bagamba ekyokola nga bakime tebakulya ssente mbu kyakola takimanyi. Ku myaka 52 gyayina Muhoozi abadde Muhoozi ayingidde amagye bw'abadde yakakino yakagabula mu myaka giringa 15 ku myaka 2 tasobola kubanga ebigo byayogera n'ebintu byakola tayinaako backup emugamba kukola bintu ebyo. Jukira ne kale kyezikayihula ku gurupu embadde mwerabidde kwali ku grupu eyo kwali ompulira bulungi nnyo. Kati bonna ekintu kino bakimanyi ffe ba citizen concern ffe tuvaayo condemning ebikola ebyo n'abalala bali bulungi nnyo n'ebikola kubanga balina kye baagala mu bantu naye abantu bakyakibamye olw'ensonga nti enkima gyekoma okulinnya omuti gyekoma okwolesa obwerere bwayo. Remember, tuzanye n'abantu abayonka ente. Sera count educate cow, sera bihoga ne educate bihogo. Bote bamanyi nti ne statement esobola kozinga havoc mu ggwanga. They don't care. Ulira bulungi nnyo. Bantu bakimanyi nti ffe we batudde mu Buganda ekigambo ky'oyogedde kikola amakulu n'okusinga omuntu akoze ekikolwa. Nkiddamu ffe mu Buganda tumanyi nti omuntu ayogedde ekigambo agenzo kyogera nga n'ebikolwa ebikiwerekerako already weebiri. Era ebigambo ebyogera olwaleero tebitabyogedde leero, ebigambo bino byogera okuva mu gyenkaaga, mu gyensanvu, mu gyekinaana, mu gyekenda, mu gye2020 nakati mu gye2020 bibego byemu tebikyukanga byebyo. Talina ekigambo kipya. Ab'emugabo biwandiika byo bennyini abaalingawo kubanga balina kye baagala. Kati saagala bagende nti waliwo olutalo waliwo kino byonna byakola bimanyi. Statement eva muntu yenna ng'ali mu office ya government naddala ng'oyo w'amagye eri treasonous emugisa mu office ne bamusiba. Lwaki tewali muntu yenna yamugambyeko nti abe mu office? Kati nyabaga tebaddamu bagamba nti kyakola takimanyi era teri akiri mabega, bakiri mabega bulungi nnyo.
mbaga bamanyi nti atta atulugunya awamba nababulidde n'akakodi akala nti bwawandika tweet zino asobola okuga nti nze sinze nazikoze dhani okujja kulikodinga video nga bwenjirikodinze wano tasobola kujja girikodinga n'abyogera nga bwabiwandiika lwaki nti asobola okuga nti ino page fake sinze mbiwandiika bahakazi bagitola sinze njinako obuvunaanyizibwa ekyo asobola okyegaana naye mu meeting zaabwe ze batuulamu ebigambo bino babiteesaako ne babyogera era nga birina okukolebwa nga bwabyogere babikola kati njagala buuza comrade yono ka video kano mwakalabyeko comrade Jamshid bwe baseera biddendo za image ye byandayogere ne blue tick ku bigambo byogera saagala kamala ngenda kazanya mu katuno then tugende ku kinyusa ekyatuleese wulira bigambo bino wansi mu basement mulimu ward ezirimu mulimu ward mu 2 3 waliwo n'akaluumu akalala akali awo ko kajjuddemu wayalingi w'amasannyalaze bwe kati bakeetolooza zisoketi z'amasannyalaze eyo wansi kakati walimu n'akalala akakuubo kali bwe kati ko wansi wonna waliwo macupa we baba bakututemu eyo tocha bakulinnyisa okwo ku bicupa ne bikusalaasala wenna nga naye bagamba otambule kati akakasenge ko baakaggala nze we nagenderayo nga baakaggala nga tebakyakayingizaamu bantu bayina alright ndowooza owulidde bigambo ebyo n'ebirala bingi kati bw'omala okuwuliza ebigambo byo ki ekikuddizaayo ekikuzza mabega njala kiteeka mu bwongo bwo kitegere bulungi nnyo bannyabo ne bassebo tewali muhoozi kyakola nga tebakimanyika bakulu mu gavumenti kyova olaba nti atuuse n'okuddira kuba constitution eri loud and clear nti ye teri mukozi wa gavumenti any public servant akkirizibwa kuba nti ayingira ate mu kibiina ekirala n'aservinga against the will of the office lwaki essaazi tusobola kunga nti baminisita bonna abalondebwa bali mu PLU ba MP abalondebwa bali mu PLU ng'atolode waliwo NRM n'oŋŋamba nti ne chief justice ali mu PLU vice president ali mu PLU ng'ate waliwo NRM kitegeeza nti bano abantu bakola ebintu nga bakimanyi bulungi nnyo kuba temwena kye mugenda kukola they are anti law tebagoberera amateeka okitegeera bulungi nnyo kati ye system gye tulimu era saagala muntu akulimbe nti ebikola byakola abimanyi bulungi nnyo kati mwena kye mutamanyi ebikola bali mukozi byakola batuula babinyumya one bw'oba olina muganda we yasima tukota lweruweero akubuulire abaganda bonna bebekengeranga basimanga ebinnya ne bakusimba mu kinnya ne bakusimba nga basimba ekitooke ne bakuyiwako ettaka ne balirinnyalinnya n'onywera n'osigazaako mutwe ne bakulekawo ne batambula one kino kyawanga omukisa ebisolo okujja okukulyako omutwe ng'olaba oba n'ovunda ng'olaba olyawo nkiddamu abaganda enzita gye babattanga mu luweero babakubanga obuwuni babuyita buwuni oli kyekyamuyisa Piraato kuba yatuuzanga ekkooti ezo naye nga basima ebinnya ne bakusimba nga basimba ekitooke ne bakuteeka mu busimbala ne wosimba ne bakujjuzaako ettaka ne balirinnya n'oggumira n'osigala ng'omutwe gwe oguli waawo omusana ne gukwokya enkuba n'ekkuba ebibe oba ebisonyi bye ne bikulyamu amaaso bali bikulyako omutwe n'osigala awo be bataasisanga nzita eyo babakubanga obukumbi ku mutwe buno obukumbi busiga bapabba omutwe ne guyiika wali yenzita gye babattanga kati tosobola kuŋŋamba nti omwana ono akuze awulira emboozi zino tayagala kusooka zipracticingako era azipracticingako bulungi nnyo okitegedde bulungi nnyo
nganva kumboze eyo bono bakanja bosindikira bana Uganda. Bana Uganda enaje muri mu nsi yonna n'abali mu Uganda. Kyanako nnyo abasajja okujja kukyane bawamba omuntu gwe n'otunda butunuzi. N'ogamba bannange drone ye mututte oyo n'agenda ng'olaba. Tokubye enduulu, tokubye ekifaananyi, temutaddewo mbeera. Bwe batwala ne bamutte nkye bagenda kukimaggwe. Nkye bagenda kukimaggwe. Bwe batosobodde kuvaayo kulwanako na kuteekawo mbeera nkye bagenda kukimaggwe. Kubanga bano okutta kuli mu DNA yaabwe. Nyongera okujjukiza. Omuzungu tagenda kufaayo bw'ofumufudde omeka. He doesn't care. It's you who care to save your people. But if you don't come out to protect or to demonstrate, bagenda kubatta babamalewo. Bagenda tutta batumalewo. So kino kiddamu musituke mutandika okwerwanako. Gwe kaddugala gy'oli, you don't matter. Nkidda muganda wange. Kaddugala w'oli ne munna Uganda, you don't matter. What death doesn't cause anything. You have to save yourself. Kankujjukize. Okukyusa obuyinza bakulwanira. N'okufuna obuyinza bakulwanira. Bakulwanira basiika mberenge, bafumba mukire bakola ki? Bakulwanira. Mu kukulwanira ensonga bo bakutta kubanga balina kye bakuuma. Naye gwe basi batolwanyeeko kitegeeza bagenda kukumalawo nga weesudde gwe naggamba. Awo tuvuddewo. Kati katugende wano. Daily drinking in general. Eno video jajjiraba. Njagala enseetegeere nga bwe nabagambye ku lunaku lwadde lwa kutaano nti yazze n'agamba nti endagaano y'okukola oluguudo lwa train okuva e Kenya okutuuka e Uganda nti yalusazizzaamu olw'okubanze. Nga bwe nabannyonnyodde ngenda kwongerako bwongezi okitegeere. Ekisookera ddala eggwanga Uganda lyandibadde lyakulaakulana dda ku ssente ezifulumizibwa okukola project mu Uganda ne ssente zino zikomekkerezebwa nga zibbiddwa abali mu bitongole bya gavumenti. Bwe bityo ne Uganda Railway ssente baali baazibba dda. Era tebakulya ssente nti contract yagisazizaamu wiiki ewedde nedda. Contract eno yali yasazibwamu dda oba bano abaana wentudde baali kampuni yaabwe omulimu yagusuulawo dda mu mwezi ogw'ekkumi omwaka oguwedde. Lwaki yasulawo omulimu guno? Kampuni eno ekola ebintu eby'omulembe kuba mmanyi yakola e Tanzania, nekola e Kenya, nekola e Senegal, n'ensi nnyingi zeekoledde training. Kati train zino zigenda zikyuka mu mitendera naddala enguudo zaazo. Train ezasooka ziri ez'abajjajja ne bajjajjaffe ze baali bazikozesa wooden slippers. Train ezasooka ziri enkadde z'abajjajja ne bajjajjaffe bazikozesanga wooden slippers nga kungulu bataddeko iron rods ezo. Empiira gya train kwe ziyisa empiira za kati wansi egyo emiti gye baateekangayo tuyita wooden slippers. Kati mu myaka giri egy'abajjajjaffe abazungu basooka kukozesanga wooden slippers. Kati wooden slippers ne zivaawo ne baadvance nga ne bagenda ku iron slippers. Ebyuma bye baalirira wansi balyoke bateekeko oluguudo lwennyini kweyita. Kati iron slippers ezo nazo zigenze zivaawo. Kati bakozesa concrete slippers ze bakozesa. Kati buli mode evaawo ebbeeyi y'ebintu ekyuka. Wooden slippers zaavaawo complete zikyaliwo. Iron slippers ensi yonna egenda ezijjawo. Kati bakozesa iron slippers. Si slippers no sando zammwe ze mwambala. Njagala nkunnyonnyola ebintu bino ng'obirabako. Mwayi bannayuganda, mbaagala nnyo ekintu kimu. Njagala nkulaga ekintu kye njogerako ng'okimanyi bulungi nnyo. Saagala gwe musajja tugende nti ate wooden kati
ekyo kibayita wooden slippers. Kati kino guno omuti gwolaba wano wansi omwali yogo ekyo tuyita slipper oba wooden slipper. Ozira bulungi nnyo edda bakozesanga ezo wooden slippers. Kati bwe zavaako ne baleeta iron slippers. Kati iron slippers ezino ozira bulungi nnyo iron slippers zezo wansi. Kati iron slippers bwe zivuddeko kati ne baleeta concrete slippers. Kati ze ziliko walled over concrete slippers. Kati ze ziliko zezo eza cement. Ozira bulungi nnyo zezo. Kati ndowooza mufunye enjawulo y'ebintu ebisatu. Njagadde obategeeza enjawulo esatu eziriwo bintu ebiruwo. Ziri wooden slippers zaali z'abajjajja ne bajjajjaffe ziri kadulani gye zaasookera. Ne bazzaako iron slippers zinazo bazidibiza. Kati baleese concrete slippers ze ziriko. Ekirungi nkulaze ebyokulabirako n'ebikunyonyolo bitegedde. Kati kampuni eno bagigamba egenda kuzimba standard gauge rail. Era ne babulira ssente zeeyagala. Bwe babulira ssente zeeyagala bano ssente baazijjayo ne bazirya. Kampuni neerinda ssente ne zigaana. Kampuni yo n'ebita mu Gw'ekkumi omwaka oguwedde. Bwe bita mu Gw'ekkumi omwaka oguwedde ono n'abeeraawo ng'abazanyisa alinga agenda obba watagenda bwa nenga sere naye ng'ate ssente zibaali zasabye zaali nnyingi naye nga zigenda okukola ekintu ekiri ku mutindo gw'ensi yonna. Kati yo kampuni n'ebiva mu mwezi ogw'ekkumi. Bwe biva mu mwezi ogw'ekkumi ono Didigi n'anoonya Abachina abafere mu Uganda mulimu Abachina abafere abali ku international level abali mu construction companies. Kati mu Uganda mulimu kampuni z'Abachina nga zirina kampuni bazita Chinese construction company kuva ku Chinese construction 1, construction 2, construction 3, construction 4, construction 5 contract mpaka ku Chinese construction 18. Kati nazi contract n'agamba musoke mujje njagala boa business yakola standard gauge rail naye bennalimpadde contract baali bansabye ssente nnyingi nnyo. Mulina engeri gye muyinza okikolamu kikyusa nga kiri cheap naye nga kigenda kukola nga kiki badde bagenda okukola. Abachina munga nti tewali kitasobola kukoleka buli kimu tusobola okukikola nti kitya. Tugenda kuddira tugyewo iron slippers ezo tukozese concentrate slippers ku nguudo zennyini eziriwo ezikujja Tanzania ezituuka Uganda. Kasita tunakyusa system eyo wali tuteeka obuteesi poles z'amasannyalaze train kweddukira ez'amasannyalaze ku train kwepinga amasannyalaze ebisigadde bira bijjako bitambula. Kati agenda okulanga kiri cheap nnyo era bamulagako sample mwenna abantu abali Lugazi n'ebitundu by'ejjinja eyo mwalabako nga batandise oku assemblinga concentration slippers ezo nga baza assemblinga baziteekawo nga okumulaga nti zisobola okukola. Kati ebyuma byonna ebyali okuva eri train ku border ya Kenya ne Uganda byonna babijjamu babikuŋŋaanya era biri side z'ejjinja eyo babirinze bijja bitwala mu factories za Sirimusale bikola emitayimbwa. Kati nibamugamba at least ja kubeera half a price kubalize bali bakusaba n'ekyewuunyisa ne half a price n'Abachina bo tebyagibawa neekola ki nemulere balemu okukola. Kati omwami ono nakati bwe yavuddeyo kugamba nti yasazizaamu endagaano nti yegisazizaamu bali already endagaano baali bagiteekawo nga bakivaamu onaafuna abafere be kubanga ali ayagala kikola ki bakikolera ati cheaper price n'akiwa Abachina kibalemye okukola. Kati ze ssente projects baali bagenda tebateekawo. Kati ono okujja okugamba nti nze Mawaggali atudde kafomu eggulama nze nalemeseza project eyo olw'okuba mbuze ezimu ku bukwakulizo bali abagambe ti sibangako kakwakulizo mu contract yakuzimba Lugali ya mukka. Yeyagadde kikozesanga byekwaso oba kanyeebwa public etegeere nti simanyi lumbu yalemeseza enkulaakulana. Ladies and gentlemen, I'm not an obstacle to the development of that country. It is Muhoozi himself an obstacle to that country.
So he just wanted to use my name, or to tarnish my name, that I'm an obstacle. I'm not an obstacle in the development of the country. On a daily basis, weekly basis, monthly basis, yearly, they have been stealing billions of money from Ugandan economy, and they invest that money across the globe. So that money was taken by Muhoozi himself and his family for that project. That is it. So he just wanted to tarnish my name, that I'm an obstacle. No, I'm not an obstacle. Muhoozi stole the money and use that money in his personal businesses, not using my name. Please don't use my name in your fake businesses. Toddamu kozesa linnya ebintu bya kisiru. Sente mwaziba ne musule gwanga kuba temwagala gwanga likulaakulane. Sente muzikuwa ne mugulira family za mu nyumba mu America, Canada, Bungereza, mu Europe, mu America, ne mudekatako investment egwa ne mudeka nga tilina kiririna. So saagala yo ne linnya lego kisajja bwe ko mutamivu gwe. Ebyo treatinga kubanga ayagala onkozesenga akanyeewa. Kapuli ziri kuzikola business. Nze sizimba sitambuza musenyu sikola ki sirina wenyingirira mu ndagaano emesa training kula mu Uganda wabba sente nga mukazi wabadde abba sente kati kandi wavire ku ntono mala okugwabya. Kati ngabe nabagambye nti omwami ono yagamba nti alwanyisa corruption mu Uganda yali kekali akanyewa kali bamuteza je afune fame tie byali makitawo yabikoze talina kyasobola lwaki kandi kuvire kontono. Omwami ono alina business empya nekadde ku sente za Uganda zarasobola na kunyonyola gye yazijja ompulya bulungi nnyo. Kati mukazi we kasoke nkolemu okuterezaamu katono wano. Kuna kulokta nabuzo mukyalo yasomera luddawa atulagira obbi ne ba ogi. Ba obbi be ne ba ogi bantegezezza nti ekituufu wali osera omubuuza naye nga kyekituufu yakola ki yasoma naye ng'era omutwe guli awo guli aga naaga. Bwe namaze omukubamu effumu ly'okutubuulya wagi yasomera oba yasoma bute yasomanga nazaala we omugenzi oba gyali wataliyo. Ba obbi ba ogi bantu bangati esharoti ba karoti ba chocolate ekituufu yasoma naye yasomera King's College Buddo naye era nga n'okusoma bali walula mu walule batenga balinga ko mutwala bamujje Buddo nga maze senior 6 bamutwale Bungereza mu university n'asoma era naye ba walula mu walule bwatyo amala konaja n'akolako ko mu bank e Uganda ngera ne ku mulimba walula mu walula tebasobola kukola basobola bintu byakubba n'avaayo. So byokusoma bamuwolula mpaka yasoma zempapula kati zinko kuva mba obbi ne ba ogi ezempapula nengire empapula za sikamuguwa bwatyo. So kati kyekyo okusoma nakutadde oba ogi wako yimiridde wasomera Buddo nengira basika musike mpaka kuwulira bubi. Kati Diddy John agamba nti alwanyisa corruption naye asinga okubeera omubbi. Abasirikale bonna abali e Congo abafudde sente zaabwe zonna yazibba aziwere South Sudan n'abali e Somalia n'abaana batasasuddwa na buli kimu. Kati waliwo kyenjagala public etegeere nabagambye nti mulamu we shate zikuteesa si mubbi mulwadde. Ne mbategeeza mukazi we Charlotte y'omu ku bantu abayina emikono ku kutunda kw'amafuta ga Uganda era sente naye yazibba sente naye mwali mu bintu ebyo ne sente nyingi nnyo. Kati kankuvire ku ntono mwena abatemumanyi bigambo ki ebirala omukyalo no mivuyo gyalimu. So Diddy, let me expose your wife too and you as well, and I'm calling upon all UPDF serving officers and your families, please listen very carefully. I think nobody has ever come public to expose Charlotte in public. Let me do it. Many things have been happening in UPDF without public knowing exactly what is taking place.
Here's the story. Ever since Muhoozi became the CDF, his wife Charlotte Muhoozi has since taken over responsibilities and activities project of all women and children affairs in UPDF and the Ministry of Defense. Okuva Direct Drinking General oba Bottle Hardening General Muhoozi Kainerugaba lwe yafuuka omuduumizi w'amagye. Mukazi we Charlotte Muhoozi yatwala obuvunaanyizibwa okuddukanya projekti zonna ez'abakyala baabo abasirikale ng'ayita mu UPDF saako ne Ministry y'ebyokwerinda. Tugenda mu maaso. Wives and children of UPDF and Ministry of Defense engaging in various projects like tailoring, soap making, women's circle, among others. Omukyalo ono ng'akozesa olukujjukujju ng'ayita mu ofisi ya bbaawe ne mu Ministry y'ebyokwerinda. Yenyigira mu kukola ebintu by'enjawulo oba project ez'enjawulo naddala ng'azisa mu bakyala n'abaana abajaasi ba UPDF. Gamba mu project emuli ez'okutunga, okukola sabbuuni, saako n'obubiina obukuŋŋaanya ensako oba ensimbi mu bakyala abo ne project endala. Those projects meant to train wives and children of soldiers and enhance their family welfare and boost their income for sustainability. Project ezo nga bwenzimenye waggulu zaali za kutendeka bakyala b'abasirikale n'abaana baabwe ogezaako okulongoosa mu byenfuna n'obulamu bwabwe eri famire zaabwe z'abakyala abo n'okugezaako okugaziya ku nfuna yaabwe oba ennyingiza yaabwe okubeera mu bulamu obweyagaza naddala mu bakyala b'abasirikale mu ggye lya UPDF. However, Charlotte since taken over all those financial affairs of the project, including initiating fake procurement plans which involves approval of huge sums of funds. Nti oluvannyuma lwe yatwala obuvunaanyizibwa obw'okuddukanya ebyenfuna n'enteekateeka ezo, yatandikawo enkola ey'ekiyaaye ne yeddiza okugula n'okutunda ebintu mu magye ga UPDF. Muno mwe mulina okutwala ensimbi empitirivu ennyo okuva ku nsimbi z'omuwomusolo, equivalent to 1 billion plus quarterly by the Ministry of Defense Contracts Committee and the Procurement Department at the Ministry, which funds are directly allocated to Charlotte Muhoozi as a personal budget expenditure. Ku ssente zennyini ez'omuwomusolo ezenkanankana n'akawumbi kamu ak'ensimbi za Uganda akafuluma luvannyuma lw'emyezi 3 nga ziyita mu contracts eziva mu kakiiko k'amagye nga ayita mu kitongole ekigaba okugula n'okusuubula ebintu, afuna ssente ezo akawumbi kamu nga kagendera ddala mu nsawo ye ng'omuntu Charlotte Muhoozi, era n'azisaasaanya mu bintu bye ng'omuntu nga tezigenze mu kukola n'okukyusa bulamu bw'abakyala n'abaana abali mu UPDF. In August 2025, approximately 1 billion shillings was approved by the contract committee to Charlotte Muhoozi. Nti mwaka gwa 2025 guno gwe tukubye emabega, ensimbi ezenkanankana akawumbi kalamba zaayisibwa olukiiko olwo ne ziweebwa mukyala wa Muhoozi gwe bayita Charlotte. Ompulya bulungi nnyo, ne ziweebwa Charlotte. And therefore, if Muhoozi, the CDF, claimed to be fighting corruption in the Ministry of Defense and other ministries, department, agencies, whereby he has led into arrests and detained several generals in UPDF, how about his funds, the taxpayer funds, being enjoyed by his wife Charlotte on the first official acquisition, non-existent budget plans under the Ministry of Defense? Bwaba nga tuswiriri Direct Drinking General oba Bottle Hardening General agamba nti yaduumira amagye era mbu kati avaayo kulwanyisa enguzi,
avayo gamba nti alwanyisa enguzi mu bitongole by'enjawulo. Lwaki ate avayo kwata abantu abasinga obungi bitongole by'enjawulo okuli n'abanene mu ggye lya UPDF ng'ate ye kennyini mukazi we yennyini gwe yeebigika ekiro n'emisana wattu afuna ensimbi ez'omuwa omusolo mu bintu eby'ekiyaayi era ebitaliyo ng'azifuna ng'ayita mu Minister of Defense ye nga tannakwata mukazi we kumusiba kubanga ssente zino ziriwo okuyamba baana b'abajaasi saako n'abakyala b'abajaasi. Tugenze maaso. I wish to tell all Ugandans that 95% corruption in Uganda is enrooted within the first family. And Muhoozi to claim to be fighting corruption is a total lie. Instead, he's promoting more of his corrupt. And that's why the Minister of Defense 2026-2027 budget allocation is higher than any other minister's best hidden classified budget with hidden classified budget which they don't account for and Ugandans don't know about it. Tugenze maaso. Njagala otegeeza bannayuganda mwenna nti ebitundu 95 ku buli 100 obukulumpanya obubbi obulyake obuli mu Uganda wattu bweyalirwa era bwebikwa famire ya Nyando Yosoferi tibahabulwa saako ne Muhoozi Kanyarugaba avaayo agamba nti alwanyisa obulyake ekyo nno kya bulimba okuggyako okugezaako nti ate obulimba buno n'obuyaayo obukumpanya buno wattu ate asudiya busudiya yensonga lwaki nti mu mwaka guno gwennyini ogwa 2026 saako ne 2027 ku ssente ezayisiddwa mu kitongole ekya Minister of Defense ne UPDF ssente zabadde nnyingi nnyo n'endala eziyita mu mbalirira ekigwa tekiraze gye bateekawo nga ssente zino teziraga kye zikoze na gye ziraga ensi yandibadde yala kutegeera ssente zino zikola zitya. Fellow Ugandans, I want to tell you that after very budget allocation of every financial year approved budget of each ministry, the first family ensure extra funds are crossed within the Ministry of Budgets. And after allocations of all those funds, those ministries pick these funds and take it to first family. Mwenaba na Uganda jara bategeeza nti oluvannyuma lwa minisita w'ebyenfuna okuwandiika n'okusoma budget eyo ey'omwaka era neyisibwa mu ssente zonna eziweebwa ministry famire zaabwe ezikulembera mu 7 ziteekamu n'ensimbi endala ezitamanyikiddwako mu ministry ezo. Ensimbi ezo ne ziggyibwayo ba minister era ensimbi ne zitwalibwa bulungi nnyo ne baziwa famire ya Museveni ne banne ne baziyovonana oba ne bakola ki ne bazinyumiro zirya. Therefore, when you observe the budget reading and allocation on TV and radio, the finance figure you observe in the budget is not the ministries or is not the ministries as allocated, but there is a percentage each ministry that reports back to the first family business. Bakugambye munnange nga bw'olaba ku TV oba ku radio nga basoma embalirira eyo ku ssente zonna eziba ziteereddwa mu bitongole by'enjawulo nga bw'obira ku TV oba ku radio, ensimbi ezo nga bwe bazisomye wattu si bwe zirambikiddwa mu bitongole ebyo. Ensimbi ezo kuliko emiwendo egiggyibwako ku buli kitongole kyonna oba buli minisita yonna. Ensimbi ezo ate ne ziddamu ne zisindikibwa mu famire ya Nyando Yosoferi ne ziddukanya bizinensi zaabwe. Ugandans wake up. There is nothing like fighting corruption by Museveni's government and Muhoozi. They are instead exploiting Ugandans at the expense of poor taxpayers' money. Tebakulya ssente nti waliwo okulwanyisa obuli bw'enguzi. Abaga nti balwanyisa enguzi ate bannannyini nguzi bakawuula nga beeyambisa omukisa gw'okuba nti paliamenti yeebase n'abagiri buli mukasa bamuwaayo omugaati ng'asirika bano ne beejovaana mu ssente gw'omuwa omusolo nga bakola bizinensi zaabwe. So they're drinking general
If you plan to bring your wife into public first, as a first lady, first tell the world how and where she is allocating the budget and how did she got all those jigs or deals in the Ministry of Defense, and why is she blocking the wives and the children of you serving UPD officer to enjoy life on the taxpayers' money, whereby every quarter she receives 1 billion Ugandan shillings taxpayers' money, while the wives and the children, they suffer on behalf of Charity. Kati, Dere Drinking General, obakowulidde ne mukazi wo ssente zaafuna ng'azibba mu Ministry of Defense ne mu UPDF mu project z'omutonderawo. Kati Charity nakugamba ejja omutwe mu public mmwe ngenda kukuba mpaka kuwulizaayo. Didigi mpozi wagambye ogenda kulumba Ssaabasajja Kabaka omukwate okwate n'abalala. Mayiga mukwate omugande munjanoda munne mu fere tuna buzibu. Mayiga mukwate omunjanoda munne mu mbutwale tuna buzibu. Naye ojja kiwule kati kansoke ntegeeza public. Amanye byafaayo wakati wa Janet ne Nyandwe tebyawukana kwebiri wakati wa Charity ne Muhoozi. Ebiseera bisinga Charity abadde yaddukira Bungereza era nga gyeyeberera Kampala ajja buzzi ku mikolo egimu egyetaagisa okubeerawo nga ddaalingizi wa Didigi naye nga yanoba dda. Kiki ekyamunobya? Charity ng'omuntu akizuula nti Didigi yayingira Lukwata Gita Singers. Didigi yayingira ekibiina ky'abavuzi b'empanga. Didigi tayisa sikaati. Charity family ne mutuza ne mugambo waayo ojja kugwa mu mbi z'otamanyi. Omuvubuka afuuse ekizibu akuswaza. Mwete mulooza information gye mufulumya nga mukuba Didigi etuuka. Charity mugo omusajja anywa ng'aliko lubaali kiki omusajja n'asala n'obwayi mu mpale omusajja ng'akuswaza. Charity yagenda okulanga tekimumalira n'anoba mukko era abadde ng'abeera Bungereza. Abali Bungereza mumanyi bulungi nnyo omukyalo oyo gy'akola ki gy'abeera. Ene Kampala gye buzzi ku function nabino yamulese nga ze amubembeekereza nti kati nze ndi wonyiza ofuka president gyamwate gwe first lady biki era buli omu asula wuwe ngera gye netobadde akola ne Museveni balabika ku mukolo gowa lutinku Didigi nze ngenda olaba nkuba kitaawo ne mujje enviri ku motoka ate gwe ngenda kukuba ne mukazi omujja kubulako omunywa amazzi. Malino kunywa amazzi. Ono omukuleeta omukyala amuteeke mu public mwatandika okwogera ng'omukyala bamugamba nti tosobola kubeera CDF bongo yagala entebe ng'omukyala taliiwo naye ng'omukyala badde abeera Bungereza mwenna abeera e Bungereza mukimanyi bulungi nnyo. Ono e Kampala badde ajja obuzzi ku function bamuyise naye nga ye yanoba dda kiki ekyamunobya ensonga nzibawadde siziddamu zeezo. Okimanyi bulungi nnyo zize ensonga ezanobya omuwala lwakuba nti kati yamukomezza omuteeka ne bw'otunula genda weekoleresa kisaagala kutawaanya. Genda otunule ku mikolo gyonna egibaddewo recently n'emikadde otunule facial expression enjogera y'olulimi olw'obwenyi oba enjogera y'omubiri ebikolwa by'omubiri otunuulire osome ojja kumanya byenkugamba nti bituufu. N'abala bagenda kuga kuba bwe mala okukola vidiyo zino mwekubira amasimu ga kiyagedde kituufu. Genda onoonye video nga bali bonna otunuulire olulimi lw'obwenyi engeri gye bwogera kituta facial expression olulimi lw'obwenyi engeri gye lwogeramu. Otunuulire olulimi lw'omubiri engeri gye lwogeramu nga bali naye byanjawulo bintu tebikwatagana. Lwaki? Omukyala yakoowa ne talina kizibu kyasobola kukola ngeri gy'ayinza kukola kikati y'oyo nno gwe Didigi ngenda kusa